Sikayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwate. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rosifom. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala balongo tolina Rosifom. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rosifom wano to. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira naye bawuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja tekuja unagwisa wo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange oba omuntu yenna walaba skit ya Stasha and the House Girl nga mulimu essigiri omanyi obulungi obuli mu ssigiri eyo okimanyi nti essigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu ne eyina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo evvu n'oliyiwewe tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka eyina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi okwetaaga sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri eyina standi eyina tray ewagenda evvu obadde okimanyi nti esigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapoti kaamu omugendo mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyinira esigiri eno nze Hajjati ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya ssente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze WhatsApp ogenda kufuna essigiri tennekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kyebalina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu byafu weeganya ebintu ebyonjoyonjo nganze Stasha manja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo eba ewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva kati beki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'oyagala amasiga 10 gonna bagakola. Lindako badde njagala tuteekemu ebigoye ozimbe mukomuti kakolenga hips ate nekirawo kaba kagala nienda gula waliwo edduuka wali eririmu obubina abawala benda abamba era bwekyo we tunamulaga ekyo nti ddala olwo akabina weekali ojja kubanga osagalasagala oti alengera ekyani kikola maama anti kekamutta ogenda kunfunira kabina ate kakati jangu sooka ojje tuteekeyo ebigoye ebirabike tugenda bitupakinga bulungi nnyo tubisibiremu maama kabina sikayina anti muno mumunsawo temuli bigoye eneekola ekula ukateekayo bulungi ate olowooza neeyongerayo yangu omwana yangu tekajja kulabika kyuka tekanaba kakyabulamu kajja kutera naddere kandi nkaterezi gwe labiriza eri bajja tusanga tekamala tekayiike wamala tosa bino ebintu bimanyi oyiika nebikulukuta obitaddeyo bukambulire ewa ngulaga eri bwoti ngandagere eri oba okalabaye kitya ondaba tondaba kulaba awo kulengera
Chuwede. Koma. Kati omanyi kyoboko. Gendo nyingire muntu. Yinga muntu omuyitiku okamubigulira oyitu. Ate omunyega gochuke gochuku. Mama chenalabye. Bino ebinda kwebereramu. Webali. Sitebereremu. Soko Kijja mutwala. Kati ngenda genda munju. kali. Byakuliye. Hey. Gabo. Chiwade. Era ndabe mwana asinzira era okudawo okukuluma ni banange n'abasajja batusubi bwava onjagala kabina omala bwava onjagala ntumbe kati ku byonna abo baagala ki omuntu waali mulamba aze ayina empisa ayina buli kimu akula budabuda ndate njagala kabina akabina kyeki zempisa gy'emikono oba gemagulu pane abantu nabo batusobera abasajja banesimanyi kye mwagala mwatule madda kubanga osobera era bebatuyetera n'ebizibu ogante kakati omwami ayagala kabina kangende kuduka nkagula nakagula nakakuteerayo bwavaawo ti bwakana omudugavu kyatoyo omudugavu nyonyonyonyo alinga enziro alinga ukiwi mukazi watu nakwata mbisi era babikwatiramu mwe basajja senga simboloza ababeera batolotoma buli dakika njagalo oloza senga babikwatamu oloza senga obubina bagwambala siraba lwaki kanveewo nange ndabe ate kugwana akukuma nti ate omuwala simaita nini simaita nkoze kwati era ekyo ndabeera kwanava atandika okuyomba manyira enyombyayomya nnyo tebulina okusinzira Bakubyekalizaamu naye maama. Atekayo obinanga baba ku musimu. Nawe tereera omukazi koze oba usigala emyaka oba emyaka 3 ndi kuba usigalo yadde mukadde namulembye mpulira wabula nalimbye omukadde nti mbadde mbeera wa sisita wange naye saawa yakwetereza kati ngenda kwetereza kitegeera n'ekirala wano sivaawo sigenda kuvaawo kugana amaka nange obwamukomba mbadde mbukonde banaye kumpi obwamukomba myaka eki abo nga tebukoleka tebasanga namwe nabambala obuzina muba ku buzibu barakamala okuyamba sigenda kuva wano mukye muba mumanya eri gye mbadde wafaanana bubi nekye nava wafaanana bubi kati nze ngana amativi gonna gambi nyabo kiri kitya waliyo ndaba teri ndabe kantambule olika kutambula omaga nange obwawusigalo mbadde mbukooyi mugana amaka ngenda kulemera okubanga mpulidde maama wabeera nga yaŋŋambye nti nja kufumbawo mu butuufu nina okufumbawo nibana singa kyenjagala kituukirira sigenda vaawo oba kibakire sijja kuvaawo ngenda kulemera wano oba mukadde ndi mama nina wendabira ddala nga nnimbye mukadde nti wawula nnimbye mukadde abakadde nga bangu bakulimba mulimbye ne mugamba nagenze nendaba nga nkutte mukadde nti mbadde embeera wa sisita wange naye nga sisita wange aliriddawa mu butuufu ddala aliwa oli buli mukazi mutuze ayiri muwambuze eyifa walira maama gwenya oyiseewa muto anakwadde olukusooka okujjawo negwanyambuuza tonga nti osanga omuntu ewaabwe ewakawa ate n'omwekalizaamu n'otandika omubuuza yegwanyambuuza gwani ovaawa ate onsanzeewo kakati
bwoba oyagala omanyi bulungi nze batuuse bugabera birembooge nampunge yenna nkaaba bwoba omanyi nti bakulese wano ng'okole omulimu gwange ogwawusigala ogenda kufa nga tolwadde totidde madde mayina muntu yaŋŋamba totidde nawe oli hausigala nze boosi wa wano boosi oli boosi nga hausigalo ekyo kirungi bwokiŋŋambye bana tokiddiŋŋana nti ate nze nanyini makaga boosi wa wano asalawo nti kino kigenda kutambula kitya kino kigenda kutambula kitya onoolya emmere bwe ngaba ntogenda gigaganya butogikomba kate ompa mmere waŋŋambye ddagwe boosi wa hausigalo wawa ekyo kitiibwa okubeera nga ekiŋambiseza ekyo era abakazi era omuntu oba oli boosi kubanga gwoba okola buli kimu kati saagala okisuse gwe mukwano gwange njagala ofune woyitaawo njagala weesonyiwa omulimu gwange nkulaba laba newoyambadde katogezi gwe toddamu okumanyira owulidde kuwe omulundi gwo gusembayo okumanyira nosensi wamanyira amanyanyanya sinze nkolwa ani gwomanyira omanyira kakati kati gwe tomanya teweyambula banga wooli nkulage ekyanyipaya nga bazaala babasaagala kuddamu kumanyira gwe omulundi gwo okumanyira omanyira nze omanyira omanyinyo ate nkomawo neba nenkwambula owulidde munange wano wakulanye saga kuŋŋamba muno wanyini nze saagala muntu anyingira mu mulimu gwe batuusa ndi mubi olaba nange nemanyi ntuloka bbaliwe nti nenga nti batuusa ng'oli muzibu kati gwonsobole yegwana omanyira soka ombulire gwani nange ndyoke kubulyanya wambulidde dda kikyoli tolina kyoli yadde akatimweka amaanyi g'oyogeza olinga gamba nti oyire ekitiibwa ekiri abwe bunira nze nanyiniwa okitegeera nze nanyini wano yo bankunyonyolera okitegeera kasi tokitegedde nogene nze nanyini makagana amatirio nagolaba sisobola kuvaawo newoolinya simanyi wa bambooge okitegeera ontegedde nti yenze gwe nanyiniwa gwe nanyiniwa nze nanyiniwa wano golaba wano owedda simanyi nti njogera na muzanyi wa firimu wakatemba kati bwoba ogendera kubanga gwe tomanyi boosi wange wawa mukyali yenze yenze gotamanyi tusabira boosi wegunze gwe tosakubeera bwe kati gwe omwana omuto eyenkananga nange naawe gwe boosi ngani ddamu okole buno obugalo bwokoziwa ddamu okole nkulabe ntize boosi wawa wewe wanaaba obwino obutali yatadde ebiwa kati ffe abali ku origino otulaba oli ku biwaanyi weesi